oli live. Yeah. Yeah, kati we've gone live on NL's page. But we're laying but blocking I think like 2 cars following us. Nubian is live. Nubian is live. But we take the roadblock roadblock now. Later, man. These guys are different. and the roadblock. Yeah. Them intercept and them try to lock we off. Don't mention it. Yeah, so we have been waylaid by Uganda police, as you can see. They've blocked the road. They first blocked us at the bridge. Then they directed us to go to Kayunga. And now they kept following us. Then etusanga nga batadde road block mu kkubo. Just kutegeeza nsi yonna nti batuteredde road block mu kkubo, batuteze mu kkubo. Era kati bino bye mulaba bye biri mugenda maaso kati. Tugeza kutegeeza eggwanga nti singa tufuna obuzibu bwonna Uganda police yeba ebukoze. Bano nga bwe mubalaba. UP 1277. We are the country, we are the future. The change we badly need. We are the youngest population in the world. We stand a chance. If we only come together, we can change our destiny. Uganda, Uganda, we basi bambi. Zuku kabambi. Papa la 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 la. Them intercept. Zimba sabatu be mu ggwanga ettona ye nga tulowooza ng'abakulu. Twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abafuzi abajjudde omululu. Nga bwe mulaba bali mu kwetooloola kati motoka zaffe tetumanyi ki kiddako. Naye tugezaako okulabisa buli kimu ekigenda mu maaso. Kati bubanga weebase nsaba leero sisimuka. Tuligamba ekyategwa nga twakiraba nti kiki kye mwakola. Eyali omuto oluli yabuusinga emyaka giyise. Kati yeffe emiti emituufu baolabe nga bwejuna. Nsaba wenyigire mu bikolwa by'olaba naawe ebijuna ensi yo. Oleme byakudda ku bbali kuloba ensi yo ng'ewaba ogiraba. Oleme n'akuba walayisa eddembe lyo nga gwe terigulwa bunusu. Njagala okimanye mutima be tutya yeffe be basinga okutya. Uganda, Uganda, we basi bambi. Zuku kabambi. Whoa, hey, Uganda,
balabika bali mu kusiba motoka yaffe bangenda laba bazireka ziyitewo essaawa zisobole okuwera essaawa 3 maybe. Yeah. Where is the freedom of movement in a free country? Yeah, but again, they've been blocking us in every road that we take. Police them surround the car in all direction. The people will rise. People will rise. People will stand up. People will stand up. People will fight. They will fight for the rights. People will rise. People will stand up. People will stand up. People will fight. We don't know why we are being stopped. We don't know what is going on. But the police officers are not allowing us to pass while every other car is going. When to do? Tuli, yeah. Tugenda kutoka Gayaza ndoza. Yeah. We are a few kilometers away from Gayaza. We are in Chira municipality now. Well, people are wondering how police got to know our movement. Police came following us from Mbale. We are coming from a court session in Mbale. Officer, am I going to pass, please? Wait for the order, Baba. I wait for the order. Yeah, kindly ask them for us because it's running late and we want to know whether we are safe. Yes, please. Kindly ask your senior. Are we under arrest? Sheriff, go and ask that police officer. No, but why do we? No, we need to find out. Officer. We need to find out. Officer. He's playing dumb. Just reverse a little bit. Reverse and put in the direction. I don't want the camera. People will probably waiting for it to become 9 o'clock so they can claim. It's 9 o'clock. So that they claim that it's a whatever. Dwelling the order from above. Yeah, we've been told by the police officer that they're waiting for an order, whether or not to allow us to proceed to our homes.
eri mu jjobero tutedde ng'omubbi mu nsi yo. Bani? Bani? Tubava. Tuweza tulipa. Agende balinga abatembe abagenda. Bennyini be bajja okwekwasa. Bali mu kulinda. People will rise. Labisa. People will stand up. People will stand up. People will fight. We are gonna fight for our freedom. Number plate. The UP 1277. Yeah. UP 1277. Bali banamawulire ba. Yamusenda bino. They fear only one thing, the camera. Camera. Eyes to the camera. People with the guns. They got the guns. They got authority. And they misuse the authority and the guns. Where is the order from above? And who is the order from above? Don't follow the law, they follow the order. Balinda order. Bagambe waliyo order erina okuva waggulu. Kanji editing. Nabo bategeere lwaki batuyimiriza. Tebamanyi lwaki nabo batuyimiriza. Those before I post this, so I can post it. It grabs. From Yani guy or police officer. Asimwe Abraham. Ali mu unit che. Bagita unit che. Field Force Unit. FFU. Field Force Unit. Asina. Asimwe Abraham. Neda tebaje. Ricardo, don't. Jireke. Order from above. Nikatubeera otya ng'olinda order from above. Kati baba bagambye ekimu stopping for what? Kubanga owa poliisi Kasankwata alina okuŋŋamba ensonga lwaki wangutte. Banange order eganye okujja. Still waiting for the order. Chaka order egenda kugira mu post office. Nakusomera rights izo. You have the right to remain silent. Anything you say, share it for council. You know, ngenda jitekayo shortly after ntekeko, right? Yeah. Shortly after we go live. Abino banindeko news no be posting later. We guy etagamula bisa in a broad daylight. Hello. Afande. Officer, the order has not yet come. Baji posting them post so office. we are under arrest, right? Order from above. We are waiting for an order from above. Yes,
country moves on an order from above. Order from above. And want an order from above. Order from above. People. Order from above, you have to choose. They never talk about never coming. Well, police, they are nate tusuuse jinja n'ekiika emmotoka za patrol mukubiridde Kampala. In fact emmotoka y'omukubi gyaffe tubaleseeyo bo katono baffe naye Katonda bayambi poliisi bakwesiza akabenje naye tebafudde so ne batugoba nga tudda ku luno oluguudo olw'Ekayunga neera nga bona oludde Kayunga so tuyiseeyo Kayunga katunatera okutuuka egayaza naye poliisi ezeetugoberera netukiika emmotoka mu kkubo n'abalala be batuukidde ne bateeka amagwa mu kkubo tetunamanya ki kigenda maaso. Baganya okwogera naffe tubabuuziza ayogedde naffe atugambye nti alinda order so tetumanyi kigenda maaso saawa zino bwatyo omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga today I'm selecting a fan and you never posting, never. Oh, share Nubians live. By you, Tiba, Banabasajja singa katiba tulugunya abantu. Kati lwaki tebagenda babuuzane ku officer kiki ekikwasizza bano abantu nga bano mawulire. Lwaki ba officer tebababuuza? Journalist alina okubabuuza. Lwaki temubuuza ba officer? Omubaka kiki ekibadde mu kaseera kano kituuseeko? Bazze batugoba Nsinde kuba mbali gye tuvudde bwe twatuuse Jinja ne beekika mukulu ne batulemesa ndaba nga abali mu kubijjawo. That's the power of media. Order from above. The power of media. Baby Jacob, they want to buy The tire is flat. We have a spare. No. To be safe, waliwo cameras. Yes. So tebayinza tukola ki. Let's change it where they are. Change it. Choose the one. Tugichanging. No, sembera kwa maso. Sembera kukola. Officer. Still no, bakugoze sikolobe. Gamba Hola. I see the camera.
Just the two that break it down. Break it down. Just the two that break it down. Njagala okutwala omukisa guno okubeebaza ennyo abageto TV abamaku media Mr. Update Segirinya basematemba bwegire mwena bannaffe ababeera ku media kyamaanyi nnyo bano abasajja ebintu bye bakola obaolyawo kati twandibadde kyetusukawo wano kubanga bakolera ddala biri bye bakolanga mirembe gy'abamusikira mutwa kyomukisa kati waliwo kamera mu dakiika 2 ensi yonna ebeera bye bakola bazze batugoberera bazze batugoba n'amasasi nga bakuba abantu amasasi ne bwe tuba tuyitawo sipiidi naye twabadde era tulowooza nti baagala tuteeka abantu abazikivu kubanga batulemeseza okuyita ku main road ne batudivertinga ne batuyisa eno twabadde tuteebereza nti balina ekigendererwa era bwe batuuse wano mu Kasenyi ngera bwe mulaba tewali bantu eside ne side tewali nyumba babadde batumaliriza njagala okwebaza muganda wange Nubyandi ataddeko live namwe ne muconnectinga mwena ne mubeera live kati tuli balamu era baba abapoliisi bali awo naye kati balina kyamaanyi kye basobola tukola kubanga bamanyi mulaba mwebale nnyo njagala kwebaza ne bakyali bange mwena abariskinga kubanga bino byetukola bana basajja baagala tufinishinga naye somehow Katonda tubeereramu namwe ne mutubeereramu so mwebale nnyo mwebalire ddala tugende maaso bana basajja batutya ate bwe bamanya nti tubitaddemu tekinologi baba batya so mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukusanze oyimidde for some minutes bakugambye eki era mu conversation yaabwe balina kye bakunyize kyonna oba naawe olabidde awo nga bakuyimiriza? Nedda oluyimiridde babyaddewo roadblock ng'emmotoka bbiri zijja zitugoba naye bwe tutuuse nga waliwo n'emipaakinze egadde oluguudo nga bagenda bakiriza motoka enoonoonye bwe batulabye ne batuusa ebbali zonna ne bazirikane zigenda naye Nobya n'agenda live bakiriza. So tebalina kye bayegedde naawe? Tebalina kye boogedde naffe mpozi owa poliisi omu asembeddeko wano nemubuuza kyekigenda maaso n'agamba balinda kudda naye ndowooza bonemaze nejja babagamba ebikolwa nga bino nga ggwe alwanira eddembe ly'abantu kiteesobola byogera ndera ennyo abagoberera enteekateeka zino n'abo abakyali emabega obutavaayo kwogera ku nsonga zino? Ebikolwa nga bino of course bitiisa abantu of course byattemu nnyo naye bino tuzaamu amaanyi kubanga byebikolwa ebikolebwa buli regimu ng'egenda ng'ebiseera byayo biweddeyo baba tebakyawulira baba tebakyalaba tebalaba bino nti mu bikolobero ate omuntu yenna abagambako tebakyamuwulira naye ekyo bwe kityo kibeera wabanga wagenda kubeerawo enkyukakyuka. Bobby, English for the international viewers. And yeah, but these journalists are asking me in Uganda. Yeah, what's happening now? People are wondering why at this night they are saying. Yeah, we were coming from a court session in Bali. We sued the DPC, the RPC, the OC, the RPC for blocking us from BCU FM. We went there on the 8th and they blocked us. So we sued them. Like we said, we're going to pursue these people personally. Whoever violates our rights, we shall pursue them personally. So we sued them and we had a court session today. Unfortunately, as soon as we got out of court, of course, when people knew that we were in court, many of them stood on the roadside to wave to us. And then that prompted police to start firing
tear gas and live bullets. Yeah, but we proceeded, you know, there were mammoth crowds. People stood on both sides of the road, from Bali all the way to Jinja, waving at us, showing solidarity. I want to salute them for that. Yeah, so when we reached Jinja, we found police and the military blocking the road, proceeding to Kampala, and they ordered us to take Kayunga Road. Unfortunately, that quick blocking, they knocked one of our cars, one of our comrades, them last one was driving it. Anyway, they directed us here and they came following us. We suspected they were up to something, but we didn't know what exactly it was until we got to this dark place. There's no house in a very far distance, and there's no other house, and there's a river here. So we found a roadblock, and it appeared they were looking particularly for us, because all cars were left to go, but they blocked us. They put more thorns, more blockages in the road, not allowing us to pass. I tried to inquire from them, they were not talking to me. It's only one police officer who spoke to me and said they're waiting for another order. And maybe now the order just came because we just opened them. Unfortunately, they cut our tire flat, and right now our tire is flat, and the boys are trying to change it. Aren't you intimidated? Come again? Are you intimidated? Do you feel any fear when you see these acts? Does it matter whether I fear or not? It really doesn't matter. I don't have a choice. It's like when, you know, I don't have a choice whether I fear or not. This has to be done. Yeah. Kiseera kino emberera ebyo poliisi efumisa omupiira gwa pulezidenti just ku mafuta awo era akukwate nagamba begenda okubigula omupiira bakubye bukubika kanzi kagundi katiyagasi olaba kusobola okuvaayo Siraja ali ku kamera. Nana, ebera kwata mweja vaa kamera gitereze. Ugenda vaawo
omwaka bakigire bayiye engeri gyevaawo omanyi kyewunyisa ewumpira bwakira Nubi kwata. Kale naje. Maka jirima yemba. Nembogo. Aina swag.